po jako akawuwo. Okusaba kw'omulundi guno okujjukira abajulizi abafiirira eddiini kwe kusoose okuddamu okuŋŋaanya abantu nga twakava mu muggalo gw'ekirwadde eki COVID-19 ogwali ogw'emyaka 2. Okulamaga ku kiggwa ky'abakristaayo okw'omulundi guno kutegekeddwa obulabirizi bwe Ankole Right Reverend Dr. Samson Mwaruda okuva e Kenya mu kulemberamu okusaba asabye abakkiriza okwewala okwonoona ne bagwa mu bikemo olw'embeera olwo ne bafundikira nga beenyigidde mu bikolwa ng'okulya enguzi n'abasaba okunywerera ku Katonda ng'abajulizi bwe bakola. That's why the Bible says, Bible yayigiriza and sometimes we are reminded, era tujjukizibwa, evil prevail, nti ekibi kisukkuluma, when the righteous do nothing about it. Nga abatuukirivu tebaliko kye bakolawo, when the righteous do nothing about it. Abatukuvu bwe batabaawo kye bakolawo, ekibi kisukkuluma. Brothers, the Bible tells us, abooluganda Bible yatuyigiriza, submit yourself, mweweeyo, then to God, eri Katonda, resist the devil, mugane Satan, and he'll flee from you. Omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni mu bubaka bw'atisse omumyuka we Jessica Lupo ayozaayozezza abakkiriza bonna mu ggwanga okubanga basobodde okutuuka ku lunaku lw'abajulizi ate ne bajjumbira mu bungi. The NRM participated and supported the Martyrs' Day for the first time in 1986. I did not remember seeing the Martyrs' Day in that big way before, except when the Pope visited Uganda in 1969. On that first celebration, I remember Cardinal Tumucho of Rome representing the Pope, and both Cardinal Rugambwa of Tanzania and our own Cardinal Subuga were there. Since that time, we made it a public holiday. We also observe Nyerere Day on the 1st of June. Ono avumiridde ekikolwa kya Ssekabaka Mwanga kye yakola okutirimbula abajulizi n'asaba abantu okwagalana beewala entalo eziyinza okuvaamu okuyiwa omusaayi. Not for the sake of the master, but for your sake, to get out of poverty by the undertaking either all or some of the following activities: coffee, fruit, dairy, zero grazing, poultry, pigs, if you are not a Muslim or a traditional Nyankole, fish farming, if you are on a plain area or Rita, and food production like bananas, cassava. Amyuka Speaker wa Parliament ya kuno Thomas Tayebwa asuubiza nga Parliament bwegenda okukuuma ebintu by'obukristaayo wamu n'okubivujjirira omusimbi okulaba nga enteekateeka zonna zigenda mu maaso. Your Grace, I also want to pledge to you that under our leadership, Parliament will protect the sanctity of the Lord, the strong beliefs we have as a Christian and believing country, and we shall ensure that the institution of the family is protected, because we believe that's a very, very strong foundation for a country like Uganda. So when it comes to our budget, when it comes to the laws we pass, we shall ensure that no force of evil will enter into the institution of the family, especially through the various, maneuvers being done. Saabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu asabye abakkiriza okusigala nga baleeta abaana baabwe mu kifo kino eky'ebyafaayo balamage balabe ku bijjukizo by'abazira abafiirira eddiini yaabwe nga kw'otadde n'eyaliko Saabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Mpalanyi Nkooyooyo. I want to encourage fellow pilgrims, always come with your children to this historical place. There is a lot to see and experience.
the spring well, the museum core site, and the other areas within the complex. It's a great family outing and an opportunity to get acquainted with the wealth of knowledge here as we transform the place together. Our children needed to know that it was youth, their age mates, who paved the way for the gospel to take root in Uganda and to flourish. Onera akoonye ku kabaate amaka ge kalimu ak'ebbeeyi y'ebintu eyeekanamye ensangi zino ne kireetera obulamu okukaluba kyokka n'asaba abo ababitunda obutalinnyisa nnyo ku kisukkiridde ebyo bye batunda. We are also very aware of all the challenges our families and communities are facing these days. The escalating prices of commodities have made life very difficult. We don't know when the prices will stabilize, because most of the causes are beyond our control. We can, however, take consolation in the truth that with Jesus there is always hope beyond affliction. Stephen Tumusime ne Doreen Namubiru be bakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. I heard somebody who was selling bogoya at a high price. And asked why? Because of the war between Ukraine and Russia. So the banana is very expensive.